Okulonda kw'okujjuza ekifo kya Kawempe North okwakaggwa oyinza okugamba lyali ddwaniro lyennyini olw'abasirikale abaayibwa mu kitundu kino. Bano wandigambye nti baali balina kukuuma mirembe wabula ate baakyuka nga bakuba buli kye basanze nga kw'otadde ne bannamawulire. Bangi ku bannamawulire abaatuusibwako obuvune nakati bakyanyiga biwundu. Abamu ku bano beekubira enduulu mu kakiiko akavunaanyizibwa ku ddembe ly'obuntu mu ggwanga aka Human Rights Commission okulwanirira eddembe lyabwe. Tukola omulimu gwaffe ogw'amawulire bino byonna bwe byatutuusibwako, so tuzze wano kuba nti twekubira enduulu ate era n'okujja mu solidarity n'abalala abaakubwa. Kati bw'abadde ayogerako eri bannamawulire, ssentebe w'akakiiko kano Mariam Wangadya ategeezezza nga bwe bakyanoonyereza ku misango gya bano. Zeekuusa ku nsonga y'okutulugunyizibwa n'ensonga y'ebintu byabwe okwonoonebwa, n'abamu bagamba nti baakwatibwa mu bukyamu. Mu abo mulimu Isano Francis owa Next Media, tulinamu Wampamba Hakim owa Next Media, tulinamu Waswa Hassan Mutebi owa Next Media, Mwesigwa David owa Galaxy Media. Akakiiko kagamba nti b'ab'ekitongole ki Nation Media ensonga zaabwe baazitwala mu kkooti. Abasalawo nti ensonga zaabwe bajja zitwala mu kkooti era nga bali mu nga bwe basaanidde okukola balina eddembe okusalawo bwe batyo. Era ono avumiridde ebikolwa bino n'ategeeza nga bwebitasaanye yadde okulabikirako mu kulonda kwa bonna okw'omwaka ogujja. Balaba ebifaananyi ebitaali birungi nga bannamawulire bayisiddwa bubi ddala, n'ayongera okusaba nti embeera eno erina okukwatibwa n'amaanyi. Ono akkaatiriza nga bannamawulire balina okukola omulimu gwabwe ogubalagirwa mu ssemateeka nga tewali yadde abakuba ku mukono. Nti embeera bannamawulire gye bakoleramu ebakkiriza okusaka amawulire mu ngeri y'eddembe ate nga batutuusaako amawulire amatuufu. Okwogera bino abadde ayanja enteekateeka y'okukuza olunaku lw'eddembe lya bannamawulire omwezi ogujja lu World Press Freedom Day. Winnie Tessa Nakayinja agafeeyo ku Spark TV.